Mukulikeyo nnyo bannaffe ezo nno ensonga za David Tinyefuza Sejjusa bwe tweyongerayo ng'ebulambale abakkiriza naddala abakristu n'abakristaayo bakoze olunaku lw'abajulizi olubeerawo nga buli ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga bo abantu okuva ebule n'ebweya mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo batandise okweyiwa ku kigwa e Namugongo nga muno mwe muli n'abavudde emitala w'amayanja. Tulyarugayo Stephen Katwe byajje e Namugongo. Abakkiriza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga kuno kwotadde n'abava ebweru w'eggwanga batandise okutuuka omusolesole ku kiggwa ky'abajulize Namugongo. Abalamazi be tusobodde okwogera nabo batunnyonnyodde obuwanvu n'obugga mwe bayise okutuuka e Namugongo. I actually just heard about the martyrs. I never knew about them, so I came to educate myself about it and learn about it. We decided to come here because it's a big part of our faith. The martyrs, yeah. Ndeni ntambuze bije kuruga nanka Paris ni Rusanze konka ni ngumsenta katenga kandi Paris ni Rusanze. Abamu kubbo balabiddwako nga bagalaamiridde mu bimu ku bisikirize ebisangibwa ku kiggwa kino. Abalala balabiddwako nga beddaabulula nga bagezaako okujjanjaba ebigere ebizimbye olw'engendo empanvu ze batindize. Bahirikawo kompikale ha polisi batipani wetu bakakutwara mu kigo bamba mu babanza bachenkinga kurango bunikanye nembundu basanga ntajine zibjere kuruga Kagongo paka nyine twe butuyiza kazoni hotware ira ha Paris twizire n'abaramaji kurugamo Rochange Paris turya baramaji 82 den kutushira mu kageti twakwatanaga ndaho nabibanda Paris abaramaji 20 twahikaha baramaji nkagana 2 twasimbara Rochange Paris urwa gatanu ashaha munana zihangwe tiza twaranyamutanga tujantwara umuhanda tutambura mpora twahikaho mukashesheka hati asahe muri dakika 20 zakashishe. Okusinzira ku bategesi enteekateeka enjawulo zikoleddwa okutegeka olunaku lw'abajulizi olujaguzibwa bulinga 3 omwezi gw'omukaaga buli mwaka. Omulundi guno essaza erigenda okutukulembera mu byentendereza ly'essaza ly'Ekinda Mityana erikulemberwa omwepiskopi Joseph Anthony Dr. Ziwa era nga n'omulamwa ogw'omulundi guno guvuga nti amazima gali bafuula abeddembe. Father Joseph Mukasa omu ku bategesi akakasiza nga ebyokwerinda bwe biri guruguru era n'asaba abakkiriza okugondera amateeka. Ebyokwerinda weebiri ddala era twatandisedde okuyita mukuuma. Nze nange niwandibadde nga ndi wano era mpise mukuuma. Sikulanga omulala alaga nti nze gundi nga tisi yeye naayitawo. Naye nga si kutukanga naye tugoberere ab'ebyokwerinda. Era ayongedde n'ategeeza nga bwe basuubira abalamazi abangi okuva mu mawanga agatali gamu. Ng'abakristu mu ggwanga beetegekera olunaku lw'abajulizi nga 3 ky'ekigwo ky'e Namugongo kiri mu kuyooyootebwa nga bwe mulaba era nga abalamazi bangi balabiddwako nga bayiwa mu kifo kino. Kingdom TV, Stephen Tulyarugayo amalindirire.